Kadama yasibwa emyezi 9 mu kkomera eGwelda mu ggwanga erya Jordan. Mukama we yasasudde ssente ayongerwe okusiba emyaka emirala 2. Ebyo byonna tubireese wano ku Projan Media. Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team Kuwait, Team Jordan mwe kino kibakwatirako ddala mwebale nnyo okwekumira Projan Media TV. Kadama gwenjogerako obono omuwala gwenjogerako bamuyita Kisache Doreen ng'era yasibuka mu bitundu ebya Luweero mu ggwanga lya Uganda okwerekera mu ggwanga lya Jordan asobola okubanga yeeyiza 10 asobola okubanga aweereza obuyambi banne babalese mu ggwanga lya Uganda ne bazadde be balese mu ggwanga lya Uganda. Wabula ekizibu kye yafuna nti ono omuwala Doreen Kisache yasobola okubanga yakukusibwa okugenda mu ggwanga lya Jordan okubanga yeeyiya kasente nga mukimanyi mu Uganda akasente tekaliiwo bulungi era emirimu tegiriwo bulungi. So we bamukukusa omukyala gwe bali bamutwalidde gwagenda okukola naye embeera bale mu kwatagana oba olw'embeera embi eyali mwagamba akage yali akolamu. Kadama ono Doreen Kisache yasalawo atoloke mu kiyumba. Mu kutoloka yakwatibwa n'abawala abalala era ne basibwa mu kkomera lya Gwelda. Eyo story mba mujjukira bulungi twasobola okubanga tugibakolera. Yasibwa n'abawala abalala mu kkomera lya Gwelda mu ggwanga erya Jordan okumala emyezi 9. Ng'era ekyali kimusiba bamusibako omusango ogw'okubba golodi. Boss we omukyala yali agamba mbu nti ono omuwala Doreen Kisache yasobola okubanga amubbako gold we era nga yamusiba emyezi 9. Emyezi 9 lwaweddeko bali abalala basobola okubanga babata era nga ssaawa zino bagenda facing deportation okukomawo mu ggwanga lya Uganda. Naye ekyembi Bambi muganda waffe ono sister waffe anti waffe tuyinza ogamba girlfriend waffe abalala tuyinza ogamba mumwinako oluganda yenna yina amumanyi ekifaananyi mukirabawo ku screen. Bambi tugezako okunoonyeza omuwala ono obwenkanya oba tugezako okulanga asobola okubanga adda ku ggwanga lya Uganda abe waabwe basobola okubanga bamulabako. Omuwala Kisache emyezi 9 lwaweddeko boss we yasobola okubanga asasulayo essente n'asayininga asiwe emyaka emirala 2. Bwe munanga alaba Projan Kadama yena ali alaba Projan kubisaamu emyaka 2 nga bakusibye emyaka 2 mu kkomera etali mu ggwanga eririyo mu ggwanga lya Jordan ekkomera lya Gwelda. Era gwe wenna aliko ssaawa zino tugezaako kubanga tugatta eddoboozi lyaffe ku maloboozi g'abantu abalala. Ono muwala Kisache Doreen asobola okubanga ayimbulwa akomewo bamuvunaanire mu ggwanga lya Uganda. Emyezi 9 lwaweddeko basobola okubanga bamusiba emyaka emirala 2. Ng'era boss we yali yasaba obukadde 6 okubanga ayimbula omuwala ono era obukadde 6 obwo bwalemye okubanga basobola okubanga balema okubanga bamusindikira mu budde neyekyanga kwe kusayininga n'okuwaayo ssente asobola okubanga asiba emyaka emirala 2. Ate mukizibaddewo ez'okufuna lawyer ng'era abalawyer bonna bajja bafuna omukyalo ono eyali boss wa Doreen Kisache awaayo enguzi ono omuwala asobola okubanga asibwa. Naye ng'ekikulu byonna ayagala Doreen Kisache nga mufu. Gwalaba Projan Media tugezaako kuyamba Doreen asobola okubanga afuna obwenkanya oba asobola okubanga ayimbulwa adde ku bwabwo bwe mu Uganda eyaffe. Emiliyoni 6 olwalemwa bagezako okukubirako sister we ali mu ggwanga lya Qatar ne Kadama ssente ne zigana owera bulungi kwe kumwongera gino emyaka 2 era gwe munange gwe naali eyo ekifaananyi ng'okiraba nga Doreen omumanyi fuba nnyo okulaba ng'osobola okutuukirira abantu. Naawe alina access oba alina contact za embassy ya Uganda we ziba nga gye ziri mu ggwanga lya Jordan. Kinkiwa mbuusabuusa ezo embassy okubanga gyeri mu ggwanga lya Jordan wabula gwalina kyasobola okubanga oyamba osobola okubanga ekifaananyi kiraba Kisache Doreen yena amanyi bazadde be osobola okubanga otuukirira ebitongole oba naffe tuweerezako ka message ne tufuna we tutandikira okubanga tunoonya obwenkanya bwa Doreen Kisache. Wabaddewo several attempts nga eyali boss we omukyala ng'agezaako okubanga amuteera obutwa mu mmere kyafa kumugjawo kumusaanyawo amumalewo yenna. Era okubeera nga omukama wabanga ali ku saidio ekyayamba Doreen nti bawadde ni bakkomera gyali bamugamba nga tolya mmere omukyala gyaleese
osobola okubanga akuleetedde obutwa togirya era naye yasobola okubanga agirya tagirya era teyagirya okubanga ssaawa zino okubanga ali mulamu kati ssaawa zino bwenjogerera bino ebigambo mbyogera n'okunyola kwonna era kyomulamulaba nsitamalingamuko kuba nange nnyiike njiwulira ku mutima mpulira okunyolwa kw'amaanyi olw'okubanga muganda waffe abalala bayinza okuba muyita muganda waffe mukwano gwaffe nfanfeewo essaawa zino ali yabonaabonera ate nga yono yekka gwe tusobola okubanga tuwulira ku maloboozi agavaayo gabanga gamulwanirira bangi abaliyo mu makomera nga tebalwanirira gw'oli mukozi wa gavumenti oli mukozi olina access yenna ng'olina sse mu Uganda gezaako okufuna eno story obanga ssaawa zino owulira eno story fuba nnyo okulaba ng'ogoba ku nsonga eno n'abawala abalala abali mu mbeera y'emu basobole okubanga nabo bafuna obwenkanya wabaddewo attempts ez'okubatta abalala babatta ababawo obutwa baateesako n'okuteesa ddeyo akole emyaka 2 naye abamuli okumpi bamuwa advice ne bamugamba Bambi toddayo oyo mukyala ajja kukuttirayo eyo ajja kukuweerayo obutwa nga ne gold gwe bagamba yamubba tebamulabangako era nga si kituufu kumusibako busibi gwe munnange gwalaba Projan Media tugezako kuyamba Doreen Kisakye kino eno message bw'ogifuna sharinga copper link osharinge eno message osharinge n'abalala we tugenda okubanga tufunira obuyambi bwa Doreen Kisakye ku lwa Projan Media fe twewaayo kubanga tukuyamba nawe gwayina ekizibu kyonna ky'oba oyitamu osobola okubanga otucontactinga osobola okubanga tukwasaganyiza wamu gwe ng'oli mupya ku kweno channel sobanya okulaba ng'osubscribinga bw'osubscribinga naawe olina ettaffaali ddene lyeyongeddeko mu kulwanirira abaganda baffe bakadaama abali mu mawanga g'eyo nga bagezako okweyiiya olw'okubanga mu Uganda mirimu tegiriimu so bw'ali eyo fubanya okulaba ng'oyamba munno ate nawe abagende mu ggwanga lya Jordan abagenda mu mawanga g'Abawalabu mufube nnyo okulanga muyita makubo amatuufu muyite makubo amatuufu Kisakye Doreen ssaawa zino ali mu buzibu si mulungi bwa kunenya naye Kisakye Doreen teyayita mu kampuni yagenda Ssekinnoomu neeyamukukusa essaawa zino ennamba eteriiko ku WhatsApp ennamba teriiko teri ayinza mufuna ndowooza olaba embeera eriwo eyo singa tusobola okumanya eyamukukusa n'amutuusaayo tusobola okufuna we tutandikira so muganda wange planning okugenda nga baplaninga kukukusa sijja kugamba nti kukukusa mubi wabula advice gyenkuwa kubamu obufaananyi emirundi 2 ogambe nti watya nga ngenze kigenda kubeera kitya watya nga mpise mu kampuni fine kampuni ezimu ziri expensive naye tutunulire embeera Doreen gy'alimu naawe gwagala okukukusa olabe embeera gy'ogenda okukola ki fine buli omu alina mukisa gwa Doreen si gwe gugo naye tutunule mu bintu ng'ebyo tuyite makubo amatuufu tusobole okubanga tugende naffe tubaagala ffe bemuleka eno mu Uganda abaganda baffe tulina abaganda baffe abaliyo tulina mikwano baani Projan Media subscribinga likinga sharinga eno video gisharinge tusobole okubanga tufuna obwenkanya tufuna Doreen asobole okubanga akomawo ekifaananyi mukirabyawo yenna amumanyi tucontactinge ku 0702 071951 oba 0703 259666 tusobole okubanga tugatta eddoboozi ku maloboozi g'abalala tusobole okubanga tulwanirira Doreen Kisakye message wonna agifuna ffe tukugumya we are fighting for your freedom Projan Media